Hallelujah, 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 hallelujah. Somebody shouting hallelujah. Amen. Uliro olunyiriri Abalumi essula ya 8 olunyiriri lwabiri mu 6. Era bwe kityo Omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Nababuuzizaako balamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama Katonda abukeesezza. This is a morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza olw'amakya amalungi. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale ku lw'abakyala n'abaami, weebale Katonda omwesigwa, weebale omutonzi waffe, weebale ekikolo kya Yese, weebale Katonda wa Dawudi, weebale Katonda wa Uganda, weebale Katonda w'abalina omubiri bonna. Katonda ow'ekisa tukwebaza. Osaanidde okusinzibwa, osaanidde okutenderezebwa, ogulumizibwe Katonda w'amawanga, ogulumizibwe gwe yatonda ensi n'eggulu n'otateekako mpagi waggulu ku ggulu. Katonda ow'ekisa ogulumizibwe eyatonda ensi eno Mukama kwe tuyimirira na buli byonna bye tulaba Mukama kwe yabiteekako. Osaanidde okusinzibwa, osaanidde okugulumizibwa, osaanidde okwebaza Mukama. Otuwadde ekisa, otuwadde omukka ogw'obulamu, otuwadde ekisa Mukama, otukumye nga tuli balamu, okumye mikwano gyaffe, okumye baganda baffe, otulekedde obulamu Mukama. Mazima otuyisiza mu ntiisa y'ekiro, otuyisizaawo mu kiro Mukama nga tuli balamu. Otuwadde emyaka, abamu tulina mingi ddala, abalala weewawe ejja gikyali mitono nnyo, naye Mukama ye gwagenda otwongerako n'emyaka emirala. Nkwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu, nkwebaza ku lw'omukyalo oyo Mukama gwe tusaba naye mu morning breakfast, nkwebaza ku lw'omwami oyo Mukama gwe nsaba naye mu morning breakfast, nkwebaza ku lwa buli ssekinoomu yonna gyemusanga Mukama. Ogulumizibwa omusumba omulungi, sisinkana abakyala n'abaami abali mu abulodi Mukama. Katonda ow'ekisa obongera amaanyi n'ekisa, obateekeko omukono gwo, obateekeko fifa, obateekeko ekisa ekyo eky'okuganja n'okwagalibwa n'okukkirizibwa. Katonda omulungi nkwegayiridde, Katonda ow'ekisa nkwegayiridde, basisinkane bonna gye bali ku bugazi bw'ensi eno Mukama, mu abulodi, abo abakolera amawanga ag'enjawulo, abakyala abakolera Mukama mu mawanga g'Abawalabu Mukama, baleeta gy'oli, abakolera mu ofiisi zaabwe Mukama nga babaweereza okuva ku makya paka ku makya. Basisinkane omusumba omulungi, basisinkane gwe Katonda omwesigwa, sisinkane abakyala abo Mukama abakola emisana n'ekiro, abalina abaana b'Abawalabu. Katonda ow'ekisa basisinkane, obasibe amaanyi, obawe ekisa, obateekeko fefe, obateekeko ekisa, obawe okuganja Mukama, obalabise omukisa mu maaso g'abakama baabwe Mukama, obalabise omukisa, obateekeko ekisa mu maaso g'ababosi baabwe. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange omusumba omulungi, kwe kusaba kwange Katonda ow'ekisa. Weebale Yesu, weebale Mukama. Mpaayo olunaku luno olwaleero eri abaweereza bonna Mukama abakuŋŋaanya mu bifo eby'enjawulo ku online church, abasumba, abatendereza, abeegayirizi, abakubi b'ennanga, abakuba ebivuga mu makanisa ag'enjawulo. Olwaleero Mukama lunaku lwa Sande, leka Mukama omukono gwo gukole, abasumba nga baweereza ekigambo kyo, nga basumba abantu be wabeesigisa. Taata wabeewo abasumululwa, wabeewo abatoola obujulizi, omukono gwo ogw'amaanyi gusisinkane abantu bonna ku bugazi bw'ensi eno gye basinzira okukunoonya n'okusinza n'okutendereza mu makanisa ag'enjawulo ne online church, n'abafuna saaviisi Mukama okuyita ku platform ez'enjawulo, Facebook, WhatsApp group, ku YouTube, na wonna Mukama gye simenye. Taata omukono gwo gwe guba gulabisibwa okola obujulizi mu linnya lya Yesu, amiina. This is morning breakfast. Ekiwandiikibwa kyaffe nga kikusomedde kigamba nti era bwe kityo Omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Tebakulimba nti waliwo atubeera eri obunafu bwaffe. Mazima Omwoyo atubeera eri obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira.
obutuufu tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye kino kyenjagala okumanya omwoyo bw'atubeera eri obunafu bwaffe olw'ensonga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira atuyigiriza okusaba ate n'atuwolereza ng'atusindira obutakoowa eri mukama katonda kyova olina okubeera mu maaso ge ng'osaba mu kusaba okwo nga n'omwoyo bw'akola omulimu gwe eri okubeera ku sayidi yo eri mukama kyova olaba tulina abaweereza bangi mu bwakabaka bwa katonda buno obwa kristo yesu lwaki nti omwoyo atubeera abantu bonna bolaba baweereza wansi wa mwoyo mutukuvu yaba babeera abeegayiriza abatendereza abakubi b'ebivuga bapasita omwoyo ababeera si bo nti ebabeera ekyo kyebalinga bo omwoyo wa mukama yababeera kyova olaba gweolina okunoonya omwoyo omutukuvu n'omusaba akubeere oluusi omwoyo bw'amala okubeera gwe n'akubeera ng'ekirawanibwa ekigamye nti era bwe kityo omwoyo atubeerera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira kati omwoyo ono bw'atubeerera eri mukama katonda n'ebirabo byaffe nga birabika bw'oba tonategeera katonda kizibu okutegeera ky'oli naye bw'omala omutegeera olw'omwoyo ono atubeerera olw'obunafu bwaffe laba omwoyo bw'akubeerera n'osobola okwesuula n'omanya nti kati ema mubuulizi wa njiri ono sisita gundi mwegayirizi ate sisita gundi bw'asinza n'atendereza ekibiina kyonna kisumululwa n'ebirabo ebirala bingi omwoyo wa mukama byakola naye abikola atya osooka kwewaayo nga ggwe ate n'akubeera ng'akubeera eri mukama katonda n'omala n'omanya ne ky'oli era ekyo ky'oli omwoyo wa mukama n'akikuza kyetuyita spiritual maturity kati ekyo okikuza atya oli ayinza okuŋŋamba emanga okeera nnyo okwogera ng'olinga eyasuze teyebasse embeera neebasse mukulu naye olw'okuba omwoyo wa mukama ali mu nze mbeera kati yankuza buli lunaku nkula ate era akyakula sirowooza nti n'akuze neetuuka okuba nga akuze nnyo kiki kyenjogerako okukula spiritual ekyakula mu kuweereza ekigambo kya katonda kubanga neetaaga okumanya era omwoyo wa mukama mwegayira nnyo ne mugamba mwoyo wange nkwegayiridde embeera kino ekigambo okimbikkulire bulungi bwentuuka okiweereza eri bekiweererezaamu gwe kennyini gwoba oleeta ebigambo okuva gy'oli ate ne gwe bituukako yennyini omusumulule omukolere obujulizi okuyita mu kigambo kyo kino mukama ng'okozesa nze ng'omuweerezaawo kati akola ebyo si mwana wa muntu nga nze omwoyo yennyini yatubeera eri mukama katonda n'atukozesa ng'ebikozesebwa bye netulyoka tutuusa ekigambo kya katonda erimu abaana b'abantu ne mukiwulira bulungi ne kibasumula ne kibakolera obujulizi buli omu n'atendereza mukama era ekitibwa n'ettendo n'akiddiza oyo weetaaga omwoyo omutukuvu akubeere weetaaga omwoyo mutukuvu era olina okusaba katonda omwoyo waabeere ku luuyi lwo omwoyo akubikkulira n'omanya naye bannaayi ekyo ekigenda okugwa wano si kituufu omwoyo wakubikkulira n'akulaga abalabe bo okwo nako kuba kubeera webagamba nti omwoyo atubeera miinisi omwoyo atubeera mu bintu bingi mu kutukuuma kuno omwoyo n'akubeera n'agamba weewaawo oyo akuyise jangu mugende ku pate omwoyo n'akubeera n'agamba oyo nnooyo muleke omwoyo akubeera n'olinnya takisi n'olinnya emmotoka ogenda okulaba omwoyo wa mukama ng'akulaga nti eno takisi gy'olinnye ekulaga ng'ebintu eyinza egenda kufuna akabenje maaso eno agamba kondakita nviramu awo n'okomaawo abantu abamufuna eŋŋendo nga si zammwe ziriko saddaaka eza sitaani naye omuntu aliko omwoyo tasobola luyingiramu olwo olugendo era ogenda okulaba kanate ngenda naye munaye nempulyawo omwoyo wa mukama nnumiriza obutagenda nabadde nakatula mu takisi eyo omwoyo wa mukama nayogera nange nagamba giveemu nenninya endala tugenza okutuuka banga ntaye takisi si yegudde wali abantu 7 kwegamba omwoyo wa mukama omwetaaga owuli olunyiriri lugambye nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe
kati gwe tosobola kumanya nti wano mu maka mwoyingidde ag'omuwalabu mulimu amajini, mulimu ebisinni, mulimu simanya bino bagiyita bitya egyo emyoyo emibi biyitirivu ebintu bye babeera nabyo. naye bw'obanga oli mulokole ng'oliko omwoyo wa mukama, omwoyo wa mukama akubikkulya n'agamba abantu bano balaba boyingiddemu mbakuleeseemu era ogenda bakolamu, naye ekituufu ky'olina okukola kati tandika okusaba bwoti, atandika okulaga enju owebase ebiri mu luumu ebyalimu omwaka ogwaggwa bano abantu enneeyisa yabwe gye beeyisa nga tobalaba nti fisikale naye spiritual nga mukama akulaga abantu bano ate n'akugayidinga n'engeri gy'oyinza okusaba namu. ogenda okulaba oli akutuukiramu akamulu amaaso, ogenda okulaba nga mukama yamukulaza ekiro, kati gwe nga naawe omanya ekyokuddakawo ng'oddamu okyusa essaala. kati mukama ye atuwa omwoyo we atugayidinge. singa saavisi eno tebadde nnyimpi mbadde ngenda kutwala bikolwa by'abatume essula esokonnyi olw'omunaana nkulaga eki kyenjogerako, naye genda weesomereyo bikolwa by'abatume essula esokonnyi olw'omeka olw'omunaana. mukama abampeere nnyo omukisa, mwebale kuwuliriza. katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, katonda ffe tukuddamu okwebaza mukama. weebale olw'amakya amalungi, weebale omusumba omulungi, weebale gwatuwadde ekigambo kyo kikoze, ekigambo kyo kiramu. katonda ow'ekisa kuno kwe kusaba kwange, buli mukyala na buli mwami mukama oyo akusaba. nkimanyi waliwo abantu bangi balina ebibuuzo bagamba kati omwoyo ampeera atya. katonda ow'ekisa buli muntu muteekeko omwoyo wo, omukuze spiritually, omukuze physically. omwoyo w'omukama abeere ku buli mukyala na buli mwami asaba ku makya mu morning breakfast muno, amugayidinge nga mu nguudo mwatambulira, amugayidinge ku bantu bakolegana nabo, bizinesi gyakolegana n'abantu bonna. katonda nkwegayiridde omwoyo wo abeeko engeri gy'abaguliza ku bantu bo, ababuulire nti oyo gwogenda okuwa ssente mulogo, oyo gwokolegana naye musesi, oyo gwokolegana naye mufere. omwoyo omutukuvu ebyo byonna bitulaga. tukwegayiridde omwoyo omutukuvu, koma ku bakyala n'abaami ababbibwa. abantu abamu bali mu mawanga ag'ebweru baweereza ssente abantu be baziweereza nga boogera ennimi ennungi, boogeza akamwa akalungi, naye nga babbi bafere. abala ssente bazibalyako. naye omwoyo omutukuvu tukwegayiridde buli mukyala na buli mwami abikkulirwenga, buli muntu gwakolegana naye, buli muntu gwayogera naye, buli muntu gwagenda okubeera naye, abalina relationship mukama tukowoola omwoyo omutukuvu azibikkulira abo abazirimu bategeere ekituufu oba zeze entuufu ze balina okubeeramu. mukama tukwegayiridde, kwe kusaba kwange mukama. weebale yesu, weebale mukama, weebale omusumba omulungi, weebale yesu. ayagala okuloka ateeka emikono mu bbanga ama nti yesu zikiriza n'omutima gwange okwewa obutuukirivu era njatwa n'akamwa kange kindokose. amannya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu mugambe nti ayi yesu amannya ge gano gajje mu bitebe by'okufa mangu, ebitebe by'endwadde, ebitebe by'okusiraana, okawandika mu bitebe ky'obulamu n'omukisa n'okuwangala azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. mukama akunkuumira akunjagalire. sande ennungi. Emmanuel.